Mungu atusaasidde tuli mu nnaku 10 ezisemba ennaku enzibu ennyo ezisinga okubeza ensonga ennaku z'okusinza ennyo Mungu n'okwegayirira ennaku olabira obadde osiiba obadde tosiiba oloweenenya ki mu kisene kisiibo nga Maulana eyava mu kkomera bingi omuntu nga ebibi abazze akola omwaka byonna ajja abyenenya nga tutambulira mu kusobya bingi abantu tusibwa tuba tusiba batukoze emisango nange bansibako ennateete eyedda ate byoleeta mama twenenyawe Kapale bangambye yanobye kubuulirira ne mugaa Kapale nyweza edda omusajja taddibwamu Kapale bwatu yaswala ka yasudde edda Kapale balesenagawya naye oba yafugize Kapale aleka yafunye omusiguze waliwo omukazi yakusigudde Kapale naye njaga kubulyo ne maama w'abaana ono embaawo omusiguze takugula Kapale dayo mangu mbufumbo fero tuswaza dayo wa mwana tojja kulowooza nti ojja veno ogende mu tuswaze ozunga otyo Maria oze amalyo gazungemu ove mulino odde muli oli tugambe ffe bakojjabo tetwakola mulimu tetwakubulirira bulungi tuswaza nywerera wamu mu dyali Kapale kati naye aba yakyalira ensiko akasipala bata yakyalira nsiko aba yakyalira ki nyanja aba yakyalira ki kibira aba yagenda nywera Kapale nywera bufumbo mbamu ebiwonvu n'ebiko guma ate Kapale omuyimbira kali akayimba baagala kitiibwa tebasaana nkubuliridde ekyo anaga omusibe kyokka mwandi mukutte bulungi nammwe n'abakwatireyo ebifo bamwe temwagala kubomba tukwatirawa otukwatirawa yali fatereze butereza bufumbo tujagenda nga tumukyalirako abere example kuba banne bangi bajja agenda ofumbirwa Kasuku Jenkins kuba Jenkins by the way Jenkins emyaka gigenze yavaayo afumbirwa obufumbo tebuliko ki yavaayo kozi sendi abanja kufiira ku muntu so Kapale bere example nuli mwana gwe twakuteekamu obudde bwaffe sente zaffe nyingi twakubulirira wagenda funa lubuto ng'okyasoma